Ebikolwa by'abatume Essuula 8. Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. Ku lunaku olwo ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekyali e Yerusaalemi ne kitandika okuyigganyizibwa ennyo, bonna okuggyako abatume ne basaasaanira mu kitundu ky'e Buyudaaya ne Samaliya. Abasajja abajjumbizi b'eddiini ne baziika Siteefano, era ne bamukungubagira nnyo. Kyokka Sawulo n'agezaako okuzikiriza ekibiina ky'abakkiriza Kristo ng'ayingira mu buli nnyumba, n'akwata abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Awo abo abaasaasaana ne bagenda nga bategeeza abantu ekigambo kya Katonda. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ategeeza abantu baayo ku Kristo. Abantu bwe baawulira Filipo by'ayogera ne balaba n'ebyewunyo by'akola, bonna ne bassa nnyo omwoyo ku ebyo by'ayigiriza. Emyoyo emibi gyavanga ku bantu nga gikaaba n'eddoboozi ery'omwanguka. Era bangi abakozimbye n'abalema ne bawonyezebwa, ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Naye waaliwo omusajja erinnya lye Simooni eyakolanga ebyobulogo mu kibuga ekyo, n'asamaaliriza Abasamaliya. Yabagambanga nti ye muntu wa kitalo. Bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu baamuwuliranga, ne bagamba nti, omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Baamuwuliranga kubanga okumala ebbanga ddene yabeewuunyisanga n'ebyobulogo bye. Kyokka Filipo bwe yategeeza abantu amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda ne ku linnya lya Yesu Kristo, abasajja n'abakazi ne bakkiriza, ne babatizibwa. Ne Simooni yennyini n'akkiriza. Era bwe yamala okubatizibwa n'abeera wamu ne Filipo. Bwe yalaba ebyamagero ebisufu Filipo bye yakola, n'awuniikirira. Awo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga mu Samaliya abaayo bakkiriza ekigambo kya Katonda, ne babatumira Peetero ne Yowanne. Bano bwe baatuukayo ne basabira abakkiriza bafune Mwoyo Mutuukirivu, kubanga mu bo temwali wadde omu eyali amufunye. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Awo Peetero ne Yowanne bwe babassaako emikono ne bafuna Mwoyo Mutuukirivu. Naye Simooni bwe yalaba ng'abatume bassa emikono ku bantu, abantu abo ne bafuna Mwoyo Mutuukirivu, n'aleetera abatume ensimbi. N'agamba nti, nange mumpe obuyinza obwo, buli gwe nassangako emikono afune Mwoyo Mutuukirivu. Kyokka Peetero n'amugamba nti, ensimbi zo zizikirire wamu naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda ng'okiguza ensimbi. Ekyo tokirinaamu mugabo, era toli wa kukigabanako, kubanga omutima gwo si mulongoofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye ekibi kyo, weegayirire Katonda akyayinza okukusonyiwa ekirowoozo ekyo ekiri mu mutima gwo, kubanga ndaba ng'ojjudde obuggya era ng'oli mu nvuba ya kibi. Simooni n'addamu Peetero nti, munsabire eri Mukama, ebigambo ebyo bye mwogedde waleme okubaawo na kimu ekintuukako. Awo Peetero ne Yowanne bwe baamala okwogera ekigambo kya Katonda n'okukinyweza mu bantu, ne baddayo e Yerusaalemi nga bagenda bategeeza abantu eby'omu byalo by'e Samaliya amawulire amalungi. Awo malayika wa Mukama n'agamba Filipo nti, golokoka ogende mu bukiikaddyo, okwate ekkubo eriyita mu ddungu era eriva e Yerusaalemi okulaga e Gaza. N'agolokoka n'agenda. Mu kiseera ekyo waliwo omusajja Omwetiyopiya omulaawe, omukungu wa kabaka omukazi Kandake owa Etiyopiya, era omuwanika we omukulu. Yali azze e Yerusaalemi okusinza Katonda. Bwe yali ng'addayo ng'atudde ku ggaali ye era ng'asoma ekitabo ky'omulanzi Isaaya, Mwoyo Mutuukirivu n'agamba Filipo nti, genda otuuke ku ggaali eyo. Awo Filipo bwe yadduka n'agituukako, n'awulira ng'asoma ekitabo ky'omulanzi Isaaya, n'amubuuza nti, by'osoma obitegeera? Ye n'amuddamu nti, nyinza ki okubitegeera nga tewali abinnyonnyola? Awo n'ayita Filipo alinnye atuule wamu naye. Ekitundu ky'ebyawandiikibwa kye yali asoma kigamba nti, yali ng'endiga etwalibwa okuttibwa, yali ng'omwana gw'endiga ogutakaaba nga bagusalako ebyoya, tiyayogera kigambo na kimu, yafeebezebwa
n'omusango gwe ne gusalirizibwa, tewali alinnyonnyola lulyo lwe, kubanga obulamu bwe buggiddwa mu nsi. Omulawe n'agamba Filipo nti, Mbuulira, omulanzi ayogera ku ani? Yeeyogerako yennyini oba ayogera ku mulala? Filipo n'atandikira ku kyawandiikibwa ekyo, n'amutegeeza amawulire amalungi aga Yesu. Bwe beeyongera mu maaso, ne batuuka awali amazzi. Omulawe n'agamba Filipo nti, Laba amazzi gaagano, ekiŋŋaana okubatizibwa kiki? Filipo n'agamba nti, Obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna, oyinza okubatizibwa. Ye n'addamu nti, Nzikiriza nga Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Awo n'alagira eggaali okuyimirira. Bombi, Filipo n'omulaawe, ne bakka mu mazzi, Filipo n'amubatiza. Bwe baava mu mazzi, Mwoyo wa Mukama n'atwala Filipo, omulaawe n'ataddayo kumulaba, kyokka n'akwata ekkubo lye ng'ajjudde essanyu. Awo Filipo n'atuuka mu Azoto, n'ayitaayita mu bibuga byonna okutuuka e Kayisaliya, ng'agenda ategeeza abantu amawulire amalungi.